Ekizinga Buyiga kisangibwa mu Gomba y'e Kamengo mu disitulikiti y'Empigi nga kiwangalyako abantu abasomi 300 nga kuba n'ebitundu 58 ku buli 100 mabujje kyokka nga ku baana bano ebitundu 45 bokka be bamalako ekibiina ekyomusanvu nga kino kiva ku kusomoza kwe bayitamu mu byenjigiriza ku kizinga kino okuli ebikozesebwa ebyekkekwa okutambula engendo empavu okutuuka ku ssomero lya primary erimu lyokka eriri ku kizinga kino n'ebirala bingi. Wadde nga birina byonna biri bityo by'ebyenjigiriza bisiga bigenda mu maaso naddala okusinza ku kalenda ya gavumenti era nga olunaku olw'enkya abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu okwetooloola eggwanga lyonna bakutandika ebigezo byabwe ebyakamalirizo era nga abayizi ku kizinga ky'e Buyiga abawerera ddala 62 abasomera mu ssomero lya gavumenti erimu lyokka eri ku kizinga kino era St. Martin Primary School Buyiga badduukiriddwa bannakibiina ky'obwannakyewa ki Eaglelight Equity Foundation wamu n'otalekera bye Rubaga Lake View n'ebyeyambisibwa nga bakola ebigezo omuligimentary sets, pens, pads ku baana ab'obuwala n'ebirala bingi. Akulembeddemu enteekateeka eno ku lw'ekitongole ki Eaglelight Equity Foundation Katamba Wycliffe Ssemakula agamba nti wadde nga gavumenti yasaba enkola ya bonna basome kyokka era esaanye okufaayo erabe nga abayizi bano bafuna ebyo bye beetaaga mu misomo ate ne mu kukola ebigezo kibasobozesa okuyita obulungi. Naye ate ffe kye tuzudde nti okusoma okwo okwa bonna tekumala ng'abaana tebalina byetaago bibayamba kubeera nti batuula ebibuuzo byabwe. N'olwekyo tukubiriza gavumenti omulanga mu byeroozaako erooze n'ekyokuba nti abaana bano naddala aba candidate classes mu biseera we bagenda okutuulira ebibuuzo ebeere ng'ebawa ebintu ebyo byonna ebyetaagisibwa okubeera nga bakola ebibuuzo byabwe. N'ebikozesebwa mu nsonga z'abakyala ku baana abawala basobole okutuula bulungi ebibuuzo nga tebali mu kutya. Ono era agamba nti abayizi bano basaana okuweebwa omukisa nabo okuyita ng'abaana abalala era ng'asinziddewo n'akoola buli alina ky'asobola okudduukirira abato bano abakakkalabiza emisomo gyabwe ku kizinga. Abantu benna tuzaalibwa nga twenkana naye mu lugendo lwaffe olw'obulamu we bwajjira enjawukana oluusi ziva mu byenfuna oluusi n'ebintu ebirala byonna. Ku lw'essomero lino era St. Martin Primary School Buyiga nga ly'essomero lya gavumenti lyokka eriri ku kizinga kino erya primary yeebazizza abazirakisa bano olw'okubadduukirira naddala mu kaseera kano mwe babadde babeetaagira ennyo era ng'asinzidde wano n'asaba abayizi okweyambisa ebyo ebibaweereddwa okuyita ebigezo. But to my surprise, exactly what the children have been fighting for, you brought those things to the learners. And more so, even the girls used to have a problem. You see, those girls are grown up. They had the problems of when they go to their periods, they could absent. But now, because you people are helping us with the what? With those sanitary what? Pads. At least a girl can pad herself and she comes to school comfortably without even what? Fearing. So I thank you people so much. The message to the candidates, there's no more crying of the what? The scholastic materials. The pens are being provided, pencils are there, the sets are there. So it is a success to them, a very big one. Ono gavumenti agikubidde omulango ogutakungula okulowooza ku buti aweyinza okubayiyiza oluguudo olutuuka ku kizinga kino ate n'okuteekawo enkola ey'okulondola abasomesa abasindikibwa mu masomero nga gano agasangibwa ku bizinga olw'obutajjanga kusomesa nga batya okusomoka amazzi n'obwato ekifiiriza abayizi eby'ensusso. The government, my appeal to the government, if possible, there are areas where they call hard to reach. They post here teachers and they refuse to cross the water. That water there is a threat to them. I wish they could tarmac, they put their road so that the place becomes what? Accessible. Abayizi abaweereddwa ebikozesebwa bino beebazizza bya nsusso olw'okubadduukirira era ne bategeeza nga bwe bigenda okubayambako ennyo mu kuyita ebigezo byabwe ebitandika olunaku olw'enkya. Era nga twebaza nnyo seti ze batuleetedde
okutuyambako mu PLE waffe era mbebaza kubanga singa tebabadde tebaleese tetwande tufuna ebikozesebwa obulungi. Waliwo abaana muffe nga tetulina bikozesebwa bulungi etuuka mu PLE ng'omwana talina bimala bulungi ate ne bamala ne bamugamba naafuluma okubanga agenda afunayo byagula. Naye ffe tuwewaza Mukama kubanga tufunye omukisa.